Newspack channel kwoli wabale kwanti nate oje kumideko kirizanga kuenga bwetugafuna mama nyabo. Chosen Becky kyakoze dictator Amiru mu luyimba olupya lwe bava okufulumya ne Chris Evans mama. Oluyimba wonna we lusanze dictator Amiru munnange yandibanga paka kati tannaddangulu. Yandibanga tannaddangulu okitegera mu luyimba luno Chosen Becky ayogedde byonna ebiri mu kutambuzibwa ku mutimbagano esimanyi omusajja yamukubanga yeebuuza nti abasajja mwagala ki lwe luyimba oluyimba lugamba nti abasajja mwagala ki tugenda kubeera nga tukwa kigambo ku kigambo mukwano gwange omulungi agumiikirizamu kakati n'agambye nti omusajja yamuzaalira abaana kati afiire naye maama omusajja nga takyusaamu n'alyoka addako n'alyoka agamba nti munange omusajja yamukwata ne maidi. Kiriza tubeere nga tukuwa oluyimba lwa Chosen Becky luno olupya ng'ali ne Chris Evans. Naye mukigenderedde ntino Chris Evans ayagala nnyo ebyonoonese. Chris Evans naddala mu bayimbi abakyala wabaawo ebikyankalanye naddala mu bufumbo munange ng'ayingirawo mumujjukire ku Rema Namakula. Okitegera mumujjukire ku Shasha Brighton abayimbi bangi abazze ng'ate munange abudaabuda mu ngeri ng'eyo ey'okufulumya korabo. Alaye Chris n'oluyimba olupya lwe yabadde yakata alulese kati ali mu kuba nti nate atambuza luno abasajja mwagala ki abakyala pya oluva okufulumizibwa Chosen Becky kw'ossa ne munnange Chris Evans Kaweesi. Nkatubirindirire simanyi oba emboozi ezibadde zitambuzibwa zibadde ziranga luyimba oba ddala tukyali ku kituufu nti munnange omusajja yakubanga Chosen Becky n'obufumbo bwaggwawo katulinde naye nga twagadde tubeere nga tugakuwanga ate bwe tugafuna kkiriza tubeere nga tweyongerayo naye nga tetuneeyongerayo soko subscribinge likinga atereka obakabawo mu comment section kansoke mbuuzeeko ku mikwano gyaffe bano wammanga Edith ogamba otya God give us tukutumiddeko Tim Musawo tukutumiddeko twagala okubeera nga tutumirako ku mukwano gwaffe ayitibwa Dora Kalemba twagala okutumirako ku mukwano gwaffe ayitibwa Adija 1991 abalala tugenda kubeera nga tubakonako maaso awo mu mawulire amalala ge tuli mu kuba nti nate tufuna Misa Kisemakula avuddeyo n'alagira Chosen Becky ensonga zaabwe n'obutakkaanya bwabwe obuliwo wakati we ne tata w'abaana be abujje mu mawulire bw'atyo Misa Kisemakula nga talina kaseko yadde bw'avuddeyo n'abeera ng'ate alagira Chosen Becky akatambika kano gamba Chosen Becky okusingira ddala sigwe mwami ne famire yo etambulira nnyo ku linnya lyo bw'okyuzinga famire yo okubeera obulungi ejja kubeera bulungi bw'okyuzinga famire yo okubeera obubi ejja kubeera buki ejja kubeera bubi ja relationship yo mu mawulire tewali ayina kujajingira mwetuulire mu bintu byammwe oba noonya omuntu omukulu oba maama wo oba baaba wammwe oba ani mutuule mu nsonga zammwe teri nsonga zigwera mu mawulire z'abaagalana okujjako okweswaza obuki. Remember one thing, ebintu bye babavuma kati internet erabira abantu abamu balina omukisa oba twalina omukisa nti we twabeerera mu mivuyo na kibiki internet teyaliiwo nga ekuuma ebintu ebyo yali ajja n'akinyumya Misa yakola bw'ati naye nga talina evidence naye kati gwe bw'okibanga mulembe gwammwe gulina ne evidence gutereka omwana wo nkigamba nnyo abantu omwana we nkyajja kwagala okwesimbawo ku bwa president kuba ku MP. Ene Newspack channel bale kwantino ogyekuumiddeko kyolina okukola kimu akuba nti no subscribinga ate munange onyiga akadde ka notification video eno gimpere like oleka obakabawo mu comment section tujja kubeera nga ate tukukonako mu video zaffe ezinaaba azizeeko. Kadaga eyaliko speaker wa parliament nga akaddiye kati ku Kadaga ne president Yoweri Kaguta Museveni ani asinga obukadde naye nga munange nga wali mukulaba akatambyako ye Kadaga aweddeyo Rebecca Kadaga aweddeyo bambi naye tusaba Mukama Katonda ayongera okuba nti nate amukuuma yakola emirimu gyali gya ttendo gyali gy'amaanyi we yali sipiika kati owakanaki owakanaki
Kiriza tuberenga ate tugendako mu kibozibozi tuba n'ekibozibozi kyaffe wano ku News Spark channel. Kakati munange ekibozibozi ekyolunaku olwaleero munange omukyala wuno omukyala wuno munange bamulekawo ng'emikolo gyabwe gituuse ng'emikolo gyabwe gisembedde bwe kiba tekikutuukangako woba wakola omukolo ne gutambula bulungi webaze Mukama Katonda woba nga ate tonnabakola mukolo mukwano tosekerera ono mukwano kale katusoke tufune ekibozibozi ate tubeere nga tukomawo mu mawulire gaffe amalala. Omwami wange yandekawo ku lunaku lwaffe olw'embaga emisana ng'enkya gwe mukolo gwaffe nasiiba njogera naye saawa we zaawera 2 ez'ekiro omwami wange n'antegeeza nti essimu ye eweddeko omuliro nti era nja kwogera naye mu kiro ng'amaze okukyajinga that ng'amaze okutuuka ewaka. Olwo nno kaali kasiki nakuba essimu y'omwami wange mpaka obudde kukya ng'essimu teriiko wabula obudde bwe bwakya makeup artist wange yali azze era nankolako bulungi ne neetegeka kubanga omukolo gwali guli waka okwo nno kwali kwanjula n'okuwoowa. Naddamu nakuba ku ssimu y'omwami wange essimu era nga tekwatibwa nga teriiko ningamba omwami abadde ki. Zaawera ssaawa 6 ogw'emisana kubanga omwami yali alina okujja n'abantu be ku ssaawa 6 bazadde bange zessaawa ze baali bamuwadde essimu yali era teriiko. Ziwera ssaawa 8 era nkuba ku essimu nga teriiko wabula mu kaseera ako nalina mukwano gwange eyali metroni wange eyali andiko musayo nga ngamba kuminkiriza beera mukaka mbajja kujja tasobola tu disappointinga ku lunaku kuba yafunye obuzibu. So mu kaseera ako muganda w'omulenzi wange yajja nantegeeza nti oli tagenda kusobola kujja ku mukolo olw'ensonga nabo bakuba essimu ze teziriiko. Kino kyankuba wala nnyo era natulika n'enkaaba nakoma kutegeera nga mukwano gwange ono metroni wange ali mu kuyita bazadde bange kubategeeza biki ebyali bintuuseeko. Wano banzirusa mu ddwaliro era naddamu kutegeera nkeera nga n'omukolo guwedde. Naddamu nenkuba ku ssimu y'omwami wange ng'era essimu endaga teriiko nenkaaba era mu kaseera ako saddayo waffe wabula nagenda ne mukwano gwange ono eyali metroni ewuwe. Mukwano gwange oyo yambeererawo nnyo mu kaseera akaali akazibu era singa teyali ye oba oliawo nalowooza nti naalibadde netta. Nasigala nkuba ku ssimu y'omusajja okumala wiikisi 2 ng'essimu teddangako okutuusa we nagamba kanneesonyiwa essimu nga wayise omwezi gumu nagamba kangezeeko ndaba oba yaddako essimu nagikubako nga kweri naye era omwami yagaana okukwata. Nengamba nti waakiri yalibadde akwata n'ambuulira what really happened ekitaasoboka nga naakamala omukubira after 2 days nafuna amawulire agantegeeza nti omwami wange yali agenda kwanjula mukazi mulala. Nga bwe mumanyi nti nali njagala bba wange nayagala nnoonyereze ku mukazi ki gwe yali agenda okwanjula. Kyankuba enkikwe ng'omukazi gwe yali agenda okwanjula yali best friend wange ono gwe nali mbeera naye. Saagamba mukwano gwange nti ntegedde nti ayagala bba wange wabula nalinda olunaku lw'omukolo era neŋŋenda ku mukolo gwabwe ngwatendinge. Natuuka ku mukolo era ne tulinda omugole omusajja ne ku olwo omugole omusajja teyalabikako. Mukwano gwange nayingira mu kisenge kye ne mubuuza nti omugole abadde ki. Nangamba omugole azeemu ankoze bye yakukola. Kwe kumubuuza nti kyogamba omusajja wange yabagedde agenda okuwasa. Nangamba nti wabula nsonyiira ddala. Yes, ekyo kye kibadde ekibozibozi kyaffe ekyolunaku olwaleero naye subscribinga likinga nekabubaka bwawo mu comment section. Ebya Mary Bata munange tebinaggwa wadde nga yavaayo n'abeera nga ate ayamba muyimbi munne Kemi munange tebinaggwa bavuddeyo ne baleeta bwino ne balyoka bagamba nti no munange omusajja Mary Bata gwe yalangira Kemi Sera nti no yamubbye mbw ate ne Mary Bata yali yamubba. Mbu Mary Bata yabba omusajja agambibwa okuba nti no munnange yasigulibwa
Kemi Sarah okitegeera nno nga woli mukulaba awo olugambo weluti ate weluli mu kuba nti nate lutambuzibwa ku mutimbagano katubeera nga tukuwa akatambi kano nzikirize neebakemu gino emirimu gy'eggwanga mingi duties too much nsooke mundekemu neebakemu nfuluutemu bwenzuukuka bwenti luno tulina oddugusa tulina okulugusa naye maama ebibbe tebyala tebyayala wa Meribata tebiyaze wa Kemisera naye nga munzikirize neebakemu n'akakola okuva ku makya nkola nno mulowooza nawali wansasula olugambo nkola lwabwereere wakiriko n'abalukolera ku TV zibasasula naye nze nkola bulungi bwansi sina kyakukola talenti mukama yampa ya bwereere abalala bajja ku talenti zaabwe naye olugambo sirina kyendufunyeemu okuggyako enemies abalaba abeereere munaatera kukundoga n'akananaagira kabulire ddala nziba omumwa bannanga ate ono mwamukoze eki ng'ali mu maziga omuzungu waffe wadde nga yeeyerusa ng'ali mu maziga mukazi wattu bannange ng'ate yayamba fuutu waffe kale katukuwa akatambi kano simanyi oba baamukoze eki naye ng'ali ku TikTok alaajana omuliro wasulamu n'abaana bange beezaala bwe basulamu ennyumba mwasula nange mwensula bambi mutuleke please mutekere omwana wange mutekere emirembe musuza ku bunkeeke nsula ku tebuuke nsula ku tebuuke bannange buli kaseera mba neeraliikiridde ate ani agenda okunvuma ani agenda okunguula bw'ati I'm not crying because but I feel bad kuba gye munaakoma okwogera ebintu bino abaana abajja obbakiririza mutebe mwogera bituufu gye bali omwana wange bwe banaamunzijjako bantu mmwe bwe banaanzijjako omwana wange naddayo mu kubonaabona bwete tambudde olunaku olwaleero webale kwekumira ku Newspark channel katukusaba obeere ng'osubscribinga likinga leka obubaka bwawo mu comment section teweerabira n'okunyiga akadde ka notification nga bulijjo ate tusobola kusiibula nga tetubuuziza ku mikwano gyaffe ababeerawo okuba nti nate balaba amawulire eggaffe twagala okubuuzaako ku Baby Shana Wizard CEO twagala okutumirako Naabirye Justin webale kuba nti nate kwoli Fatima Aisha webale kuba nti nokwoli Darat tukutumiddeko Charles Kagude Kazora Enoch Kukriza Hope tukutumiddeko Olivia Dio gamba otya twagala okutumirako ku Babirye Lucky Sandra ate era ne twagala okuba nti no tutumirako ku Princess beera bulungi weeraba